Tetujja kubeera wano nga tunnyonnyola kuba n'abazungu mbalabe bajja balangira bulangirizi muzannyi akoze eki. Muzannyi waffe asinziza empisa mweno edition yaffe ey'okubiri abadde Ernest ye Mukiibi Sharafa top scorer waffe. Omuzannyi asinze emipiira 5 mu luzannya olwokubiri abadde Simbwa Michael. Ebyafaayo okuba nti Buweekula yafuuse essaza erya singa ekikopo kinajja ndowooza engalo ezimu abatendesi ba ttiimu ya Buweekula coaching staff tugenda kusaba head coach ne kuba babalabiridde bulungi nnyo nga walikola kaakati era basiima Mama Tawundo idea y'okuba nti abasambi bayimirira wano mu maaso ate bwe tetuyinza bayisaamu maaso ne tubayimiriza. So omusawo Simon tweyanziza nnyo abasambi b'akapiira bangi nnyo basamba akapiira naffe tusobola okwogera twakasambako n'abakulu tusingako oba bali myaka gyaffe notusingako basamba akapiira naye ekintu nga kino omwana asobola osamba akapiira akakangi nnyo n'akavaamu nga takifunye. So eno plus nnyo ku basambi baneeno era abasambi mugate engalo zammwe mwebaze Dr. Simon. Ekikopo tukyagala ne tetukiyina era ne mbategeeza nti byonna bye tukoze bino ebyali bite ntwogerako byogere naye byonna tebirina makulu nga tetusobola kuba bulemeezi. Obufu bwaffe bwonna tugenda bwolesa bulemeezi ate era twagala kulwana tulabe nti nno tuwangula tuyitawo mu first round first leg. Naye abasambi mwenna njagala babuulira n'abakulembeze baffe nja basaba tukole kyonna ekisoboka okakasa nti nno tukuba bulemeezi. Ttiimu eringanga ennafu naye y'amaanyi nnyo erina ebikopo mu mpaka zino ate ne sizoni yodde yatujjamu so tulina olutalo lunene nnyo olw'okulwana. So njagala kusaba abasambi mwenna abaliwo n'abataliwo tetugenda kudda mu postmortem. Bwekyassa omugenzi twakitegedde naye nga mmuteeka mu ntaana buli omu asitule omutwe gwe tuyisina ennaku 6 zokka okukomawo n'obuwanguzi okuva obulemeezi. Bakoches tuli beetegefu okukola buli kimu ekisoboka. Abasambi temutuwa 10 kiyinza obutatumala tususseemu akiri nga 12 ku 10. So bino byonna bye tulimu byetwogerayogera byonna bijja bba tebirina makulu byonna tetukubye obulemeezi. So tubasuubiza ffe tugenda kukola kyonna ekisoboka okuwangula omupiira gw'ebulemeezi.
So kooki nkuwadde emyaka gino 3 tolina kyogenda kwekwasa onoolimba ky'abantu kyekiseera abantu oderivalinga ebyo bye bakusuubiramu. Twagala kikopo tetulina bye twagala birala. Buli kimu kyonna tukikoze, buli kimu kyonna ekyetaagisa tukikoze. Signing fee bw'obanga olimu 85%, allowances tolinaayo gy'obanja. Kijja kuba kya buswavu nga naffe totuwadde essanyu. Ng'okulya buli kimu kyonna kyonna abasajja bagula embuzi zaabwe ne baziteekawo. Kijja kuba kya bulyazaamaanyi obutatusasula. Era mugende mwebaka ekyobugazi okutandika n'olwaleero tupulanningire omupiira gw'ebulemeezi. Ng'ennaku z'omwezi 17 abantu bano mbawe essanyu. Buli muntu yenna akolerera ekyo ng'amanyi nti tulina obuwanguzi tubujja luddawa ebulemeezi. Oba baafunye bakooki 10 oba baafunye ameka, ngenda kukubira bulemeezi insha Allah Mukama Katonda nga bwe musaba, era nkimanyi bulemeezi ngenda mujjamu. Mani bulemeezi eri mu kyo kyaffe kati amafuta ze mmotoka nagatadde mutta